mwamu wemmere ate nakola ki nasooka nafuluma n'agenda nasooka n'alyako bw'olowooza n'avaawo bw'otandika okwesigama ku dduuka eryo poliisi etubuulire eddala kiki ekyo kubanga nze nalaba ekintu kyalina kidip frying nga kiteeke mu butto kiteeke mu butto ate nga kifaanana na bannaffe ab'eddiini eri nze bwe nkiraba ndabira ddala nga kyekyo ne bwe wandibadde ggwe poliisi ekyanoonyereza ne bwe wandibadde ggwe mazima toyinza kweyongerayo ng'olya naye ate bagamba mbu yalyako ayinza oba yali tannakiraba enjala eyinza okuluma omanyi wano mu Buganda batuga tosookera ku nnyama ayinza okuba yasookera ku oma kyoyogerako kyeka kituufu tolina kusookera ku nnyama abantu basange ng'ennyama eweddewo olina okulyako ennyama ebeera kungulu ennyama kiwesi tosobola sookera ku nnyama bagambe nti omukazi takuwadde ennyama bw'otandikira ku nnyama guba mululu emmere gye tulya wano buli lunaku abantu abakyala batuwa emmere wano mu kisenyi ng'osookera ku nnyama olubikula emmere kisosookera tunula Gideon yanjulira kikyasooka okunulira ng'alabira kiwesi leka kuwaayiriza maama kimanyi maama yakutendeka bulungi wano mu Buganda tosobola kulya nnyama yonna neggwako sebugenyuwulira wano mu Buganda ke bakuwa emmere n'osookako ennyama oba oli ku bugenyi oba oli wuwo ogwo mululu naye ekyo nkikiriza nange kenyini si gyensooka naye olugimpa ngiguze osooka gikeberako kuliko ebifi bimeka ekyo Gideon yanjulira naye sikwotandikira okulya kabeerani sikwentandikira okulya naye nsooka kulaba birimu ebifi bimeka mugamba era ngompadde ekifi kimu okitegeera emmere eno mu kugitwalira kasitoma kyemanyiko ekitonotono kitebambikkule tyokuva wano bagisenedde bagiteekako akaki akabikako oba kabega oba katifini nga kabikkeko ne bagitwala ongamba nti emmere eyo yatuuka ono n'agiteeka n'alyako n'agenda n'agiteeka ne mmotoka mu mmotoka eyinza okuba nga yali tinted tewali amanya byafa biri mu mmotoka teri amanyi biri mu mmotoka kati nze nandirowoozezza nti singa kyali nkyabuntu nti emmere eno yali ezinasooka kudda wano eno ewa nannyini yagifumbi bw'oba ng'okakasa nga wogenda ku dduuka n'ogula amata nga mafu ate togatwala wooli atagakuguzizza oba okugalaga ku mulirwano sooka omulage ogendeyo oddeyo oli omulage nti owaayo amata gompadde mafu naye gaagano nga tonayita bamuyano ga olaba byanteredde mata sooka ogende oli wakkiriza nti owaayo amata nze nkuwadde malamu olyokogaye bannaye ono omusajja anguzizza amata mafu naye ate raba nga mudizzaayo ate aneekyangiddeko bwekyanga waliwo ebintu ebishookinga kati naye emmere omusajja ono yandisoose jizza bw'oba toli musezi bw'otunula ku kintu ng'ekyo ofuna shooko n'oyita balirwana Teo olidde emmere wantu emyaka 3 full years nga bulinaku olyawo langi oba obeesiga nnyo oluusi bagikuterekera n'okuterekera nga oluusi bakuterekera n'okuterekera bwe buzibu bannayuganda bwe tulina omuntu atuuka n'akumanyiira saagala nnyo okwogera byansimatu naye abantu abamu bwe balaba nga bizinesi tezitambula batandika okukola ebintu ebyesittaza obusamize ennaku zino obukoze eki bususse kati walabye omwana emukono bamusse nga talina kitundu kye kyakyama ate nga naye mulenzi mu Kampala mu kino ate nga naye mulenzi ate nga eno mu Kampala ekibonyabonya abantu ekibogeza obwama ebyo byabaddewo okiraba ayinza okuba yakijjako n'akitereka kati omanyi ki oba omusamize eri yakigira n'akireeta eno kati nga olaba ebintu bwe bityo ekino ekyomusajja ono okusanga egundi kyabaddewo before what's the way forward kuba poliisi eri mu kunoonyereza naye nze njagala tuyambe bannayuganda poliisi esobola akatambi kana kali ku kamera ez'abayindi ne bakeya n'omusajja yennyini bamuyite bamubuuze kajojijuwe bubuuzo kuba omusajja tebamuyitangako bayita mukyala gwe bali mu kusoya omusajja nga yeesiga nnyo poliisi n'ogira akantu katono nnyo n'ogenda owange kiri kitiisa gwe bw'okisangamu olaba ffenna bw'obanga kituufu tolina mutima mubi eri munno oguze ekintu osooka n'okimutwalira nga naye sebugenyi onguziza ekintu naye sikitegedde n'okizaayo awo n'oyita abalala then awo n'ensituka kyenjagala mumanyi ebintu bino story yonna neekulaga yali alina ye strategy ye gyaliko gyali mugoba ye yalaga ngekyo kiyitawo naye babipanga byonna
oba bipange oba si bipange ekintu kifaanana bannaffe ab'eddiini eri oba olutalo lwava kwona omuwala Kiwesiga oyogeddeko eyali asente z'ono omuvubuka eyali emmere eno byonna byandibanga byekwaso banne bannayuganda beekola ebintu ennaku zino bakooya obwavu oli asalawo n'agamba kankole kino ne bbulire mu bwavu nga tamanyi gwa gye kigenda wa kumusuula. Nze nno kati nga tuwunzika nandisabye ku nsonga eno bannayuganda mwenna ekintu ng'olaba kigenda saanyawo bizinesi ya muno kyokola goyinza okuba okikola kwesanyusa naye nga tomanyi baana bameka balabirira baana bameka baani abafunamu goyinza okuttira ono omukyala ne batuuka n'omuggo bamulukuuba omwakolera naye kuba kati omukyala sija kugamba nti ayinza okuddamu okukolera ewantu n'afuna bakasitoma kati omukyala akole mulimu ki omukyala alina kapito yamugulamu amasepiti yamugulamu manda yamugulamu masigiri kati omukyala addewa ekigenda okutaasa ebyo byonna ye poliisi okuvaayo ne lipoota ku mulundi guno ensonga zonna endala ensonga zonna endala muziwummuze musooke munoonyereze ku eno ensonga kubanga ono omukyala kati mulumirirwa saagala afiirwe mulimu munoonyereze muzuule ddala kya muntu kya kanyonyi nyama ngatirire yante kiki kubanga waliwo n'abadde baŋŋamba mbu abantu ennaku zino balina ati bw'osobola okuddira ennyama n'ogipangapanga ekyabaddewo ekirungi ne ku bucha omukyalo ono gyagamba gye yagula ennyama baalisazeeko ne ku bucha bagenze ne ku bucha poliisi yagendayo okunoonyereza kwayo kitwagala batuwe mu lipoota ereme kulwayo nnyo nga lipoota endala oba ereme kusirika ng'ezimu ezasirika